za Premier zikubeza abayitale ne zikubeza abagermany ne zikubeza Spain atolina kugamba ngo abazanyi ba Premier Chiwaman TV Kwori njagala kutegezaako nti gwatana subscribing, please do subscribe and of course click on the bell for the latest notification. Gwe amaledde okusubscribing, thank you so much, and of course giving us a like wali eri ne comment kitukolera nnyo. Arsenal officially mutegeezezza nti mwetaaga omuvubuka amanyiddwa nga Philippe Coutinho. Omuvubuka ono wa myaka 27. Arsenal officially musisinkanye agent wa Philippe Coutinho omukulu amanyiddwa nga Kian Jorobachiani era mugamba nti mwetaaga omuvubuka ono abeere nga ajja abasambira akapiira ku timu ya Arsenal. Barcelona ye owning omuvubuka ono wabula yamulondinga mu timu ya Bayern Munich naye Bayern erabika okubanga tegenda kumusigaza, so mukubanga tegenda musigaza Arsenal beesowoddeyo officially ne bagamba nti Philippe Coutinho tumwetaaga ajje atusambira akapiira. Abalirirwamu kumpi miliyoni nga 142 ensimbi ezamuteekebwamu ko nga ava ku timu ya Liverpool okujja ku timu ya Barcelona season ennya zaamaze ku timu ya Barcelona, wabula bagambye nti tugenda kubanga tumuta kati. Arsenal yo yeesowoddeyo negamba nti fe tumwetaagira ddala kuba tukimanyi bulungi nnyo nti omuvubuka ono nga tannagenda ku timu ya Barcelona yali akubye goals 41 n'empiira mu mipiira 152 naye munnange akapiira bwe yajja ku tiimu eno eya Barcelona ne kagaana okubeera nga kammoka. Tukimanyi nti kakati alina goals 9 mu mipiira 32 gy'asobola okubeera nga azanyira tiimu ya Bayern Munich, so tulinze tulabe obanga ddala Arsenal munaasobola okubeera nga muteeseganya n'omukulu amanyiddwa nga Jorobachiani musobola okubeera nga mutwala Philippe Coutinho, naye nga tukimanyi bulungi nti ne Chelsea nayo ebadde mutunuuliza obwanga nga eyagala kubeera nga emutwala, wabula kati we twogera officially Arsenal be bataddeyo okusaba kwabwe nga baagala omulenzi ono Philippe Coutinho Korea myaka 27 ajje abasambira omupiira ku kisaawe ekya Emirates Stadium. Muno nga mukyali awo nti ate omupiira simanyi temuli bawagizi, simanyi ebisaawe bikalu wali mu ggwanga erya Belarus. Jjukira Belarus ze zimu ku nsi ezitaliimu nnyo kirwadde kino ekya coronavirus, bo basobodde okubeera nga ate munange basamba akapiira nga n'abawagizi kwe bali ku kisaawe mu kikopo kiri ekimanyiddwa nga Belarusian Cup, era nga Bate Borisov yasobodde okubeera nga ate munange ewangula omupiira ogwasobodde okubeera nga gugiwa ekikopo, era nga basobodde okubeera nga bakuba stoppage goal eyasobodde okubeera nga eteebwa mu seconds 20 zokka ezabadde zibulayo omupiira okubeera nga gugwa mu kibuga Minsk. Guno omupiira gwabaddewo nga n'abawagizi bajjudde ku kisaawe era nga bekkaanya bulungi nnyo okulaba ani agenda okubeera nga ate munange atwala ekikopo kino ekya Belarusian Cup. Bate Borisov bwe yabadde ng'esamba ne ttiimu ya Dinamo Brest, omupiira gwawedde goal yabaddemu ku bwerere oluvannyuma lw'okuzannya ekyenda ne kigaana okubaamu egoal ne bagenda mu extra time, wabula seconds 2 ezabadde zibulayo extra time egwe bagende mu penalty. Bate Borisov mwe yasobodde okubeera nga ekubira egoal Dinamo Brest nebeera nga munange yakifuuye ng'ekizza munda. Omupiira guno gwabadde gujjudde bulungi abawagizi era bw'oba ogulabyeko stands zabadde zirimu abawagizi bulungi nnyo nga teri binombwa ate simayi abawagizi ate tewali guno gwo gwabaddewo nga n'abawagizi mwe bali mu kisaawe era nga bekkaanya bulungi, so wali e Belarus ekintu kitambula bulungi ku sayidi ey'ebyemizannyo. Njagala kutegeezaako ko abazannyi 10 abalabika okuba nti munnange akatale kano akajja bagenda kubanga batambulira bwerere nga kilabu tefunyemu yadde 11 bwe kiti. Tegeddeko ko nti omuzannyi amanyiddwa nga Thomas Munia onono center back ku timu ya Paris Saint-Germain ate nga asambanga namba 2 era ku timu ya Paris Saint-Germain agenda kuba atambulamu ku bwerere. Mani evudeyo negamba ntumwetaaga era omutendesi Olegana Solskjaer ategeezezza n'agamba nti omulenzi ono myaka 28 omubirigi tumwetaaga, naye nga tukimanyi bulungi nti ne Borussia Dortmund ne AC Milan wamu ne ttiimu ya Jose Mourinho ya Tottenham Hotspur zonna zimwetaaga, naye Olegana Solskjaer avudeyo n'ategeeza n'agamba nti katumuleeta abeerewo nga backup w'omuzannyi amanyiddwa nga Aaron Wan-Bissaka singa abeera afunye obuzibu. Era mu PSG mwennyini Edson Cavani tukimanyi bulungi nti takyalina contract ne ttiimu eya PSG. Edson Cavani amaclubs mangi agamwagala myaka 33 egy'obukulu, amaclub age Brazil nga Boca Junior, amaclub age Argentina nga Boca Junior, age Brazil nga Flamengo zonna zimwagala, wabula ntegeddeko nti maama we abaddeko ku mukutu ogumu Bata Gomez maama we n'agamba nti omulenzi wange akyasigala agenda kubanga azanyira Spain. Tutegeddeko nti Atletico Madrid yesinga okubeera nga emwagala naye nga ye maama we babadde ayogerako eri bannamawulire omukyalo no Bata Gomez agambye nti agenda kubanga alaga abantu abalala wonna ajja kubeera nga asambira mpozi Spain. David Silva naye alabika okubanga agenda ku timu ya
David Beckham eri mu America emanyiddwa nga Inter Miami ate nga ne AC Milan nayo erabika okubanga yagala signinga mukulu ono David Silva myaka 34 amaze kumpi season nga 10 ng'azannyira Bungereza ku timu ya Manchester City naye yategeeza n'agamba nti season eno bw'eneeba eweddeko agenda kubeera nga atambulamu uko so tulinze tulabe nenga tukimanyi nti ne Las Palmas nayo emwetaaga eye Spain alabika okuba nti oba oliawo ayinza okwagala okudda ewaabwe gyava n'okubeera nga addamu okusinkana ne bafamily members so bw'olaba nga David Silva agenze ku Las Palmas teweewuunya ayinza okwagala okuddayo kubanga asinkana ba native be omuzannyi amanyiddwa nga Mario Gomez ajjukirwa nnyo oba Mario Götze rather ajjukirwa nnyo Mario Götze ono okubeera nga yakuba eggoolo eyatwaza ekikopo ekya World Cup Germany ng'ewangula World Cup abajjukira obulungi Mario Götze ono myaka 27 Borussia Dortmund yegambye tetumwetaaga abamwagala mujje mu mutwale era nga sporting director wa Dortmund amanyiddwa nga Michael Zorko avuddeyo n'ategeeza n'agamba nti omulenzi ono singa wabaawo abamwagala bajje bamutwale mpira kumpi 63 ne goals 17 zasobola okubeera nga ateeba club eno egambye nti tugenda mutabeere nga agenda sama club agamwagala mangi West Ham, Everton, Arsenal zonna zimutunuuliza obwanga zigamba ajja tukubira akapiira wali mu Chelsea nawo Pedro Rodezma naye alabika okubanga agenda kutambulira mu bwerere era ntegereko nti winga wa Chelsea ono Rome erabika okubanga erinawo contract ensava eteekwa okubanga emwagala esi Rome eno yagala kubeera nga ebeeryawo emukubisa mupiira mu maaso wali bakubeera abasannyi nga Edin Dzeko era nga ntegereko nti Roma bali igo okubeera nga basayininga omuvubuka ono kumpi millions nga 2 n'emitwalo nga 7 omwaka z'ensimbi ze baagala okubeera nga bamuwa Adam Lallana naye alabika okubanga agenda kuva ku timu ya Liverpool ku bwerere naye ntegereko nti Brendan Rodgers omutendesi wa timu ya Leicester City alabika amwetaaga Lallana wa myaka 31 bagambye nti ajja tukubira akapiira ate nga ne timu eri eya Southampton naye gambye nti munanga akereke kiri nti munange wave eno koma weno jukira Lallana yava mu Southampton nga agenda ku Liverpool mu 2014 bamugula millions 25 so bagambye komawo obere ngo tukubira akapiira wadde nga ne Leicester naye gambye tumwetaaga ajja oboli abere nga atuyamba kawo magezi ne William Borges da Silva naye talina contract ku timu ya Chelsea nayo amaklabu mangi agamwetaaga naye nga ntegereko nti Barcelona era ko kubanga emwetaaga wadde nga akuliridde Barcelona eyagala kubeera nga emusayininga wamu ne Arsenal zagala kubeera nga zimutwala Dries Martins ku timu eri ya Società Sportiva Calcio Napoli naye talina contract myaka 32 wadde nga club eno yagala kubeera nga emuwa contract empya ya Napoli naye tutegeddeko nti Inter Milan ne Newcastle zonna zagala kubeera nga ate munange zimusayininga so wana abeera alaze wonna ku myaka gya 32 tujja kuba twongera okubeera nga tukubulira Brand Fraser muzanyi ku timu ya Bournemouth era nga tukimanyi bulungi nti azanye ene mabega mu kanamba 2 naye alako kubanga talina contract season ejja kubeera free agent amaklabu mangi agamwagala naye nga abasinze okubanga bateekayo obwanga ye timu ya Arsenal yagala kubeera nga emusayininga Jan Vertonghen muzanyi ku timu ya Spurs azanyanga center back myaka 32 naye talina contract ntegeddeko nti Napoli ne Roma ze zirwana okubeera nga zimusayininga bebamu kwabo abazanyi abatalina contract abagenda okubeera nga batambula muko wali Sevilla erabika okubanga egenda ku disciplining abazanyi baayo ntegeddeko nti abazanyi nga Lucas Ocampos, Luke de Jong, Franco Vazquez ne Ivan Banega bano balabiddwako ku kafamily party ku beach sebo nga bali mu kulya bulamu enseri mu coronavirus nga bo bali mu kulya bulamu kati club egamye tugenda kubanga tubabonereza kuba mu kimanyi bulungi nti ligi egera kubeera nga ekoma omwezi guno gwennyini ogwa June kati bano balako kubanga bamenya amateeka ga coronavirus bagamye tugenda kubabonereza Luke de Jong, Lucas Ocampos ne Vazquez ne Ivan Banega bagenda kubatanzaayo ensimbi eziwererako ddala kubanga tukimanyi nti ligi y'eggwanga erya Spain ekomawo ng'ennaku z'omwezi 12 June so tebaagala nnyo bantu kubeera mu kyangaala nga bagenda maaso n'okubeera nga banyumirwa obulamu naddala nga liigi ekomawo so bano bagenda kubeera nga batanzibwa ensimbi ezitannaba kubeera nga zitubuulirwa omuwendo Lionel Messi Andre yavayo n'ategeeza n'agamba nti nga tukyayina omukulu amanyiddwa nga Kieksatieni omutendesi essaawa zino owa Barcelona tetulina lugendo era tetujja kuwangula kikopo wabula omutendesi yennyini avuddeyo ne yeewolereza n'agamba bannange nedda wadde nga wendi nzikakasa obukodyo bwange busobola okubeera nga butuwanguza ekikopo Lionel Messi yavayo n'agamba nti nga tulina oyo Kieksatieni tetusobola kuwangula Champions League tukimanyi bulungi nnyo nti kakati Barcelona baagala kubeera nga bawangula ekikopo kino ekya Champions League kubanga baludde okubeera nga bakiwangulamu basemba kiwangula 2015 Real Madrid ekitwala emirundi egiwerera kulala kumpi 3 mirambirira mpozi ate ne Liverpool juzi bwe yasobola okubeera nga ate munange etwala ekikopo kino kakati Messi avuddeyo n'ategeeza naga nti I doubt simanyi oba omukulu ono asobola okubeera nga atuwangulira ekikopo naye nga ne wali mu German Bundesliga Timo Werner yakubye hat-trick
bwe babadde nga bakuba ttiimu ya Mines 05 n'abeera ng'afuuse all time goal scorer wa ttiimu eno ya Rustenburg Sport Leipzig. Kati no kino kitegeeza nti Liverpool okubeera nga omuvubuka ono buli lukyayongera okubeera ng'akuba amagoolo ku myaka gye 24 ng'ate Liverpool munnange eyagala kubeera ng'emusayininga bamutunda miliyoni 52 ndowooza gyakoma okubeera ng'akuba amagoolo ayina kakati egoolo 24 season eno ate nga n'emyaka ayina 24 so 24 goals season eno at 24 years kikulagira ddala nti omulenzi ono wama omujamani akatimba amanyiwe kali. Kino nno kitegeeza ki Timo Wano okubanga ayongera okuba amagoolo ga n'ennyo paati ateekawo condition n'okubeera nga amaklabu agagala okubeera nga musayininga gongera okubeera nga gafuuka interested. Liverpool ne ttiimu ya Chelsea ze klabu zokka ezaagala okubeera nga ate munnange zimufaanaganya. Actually Liverpool ono muvubuka ono Timo Wana akufaananiramu enkuba mulenzi Fernando Torres ze Suns gye yakubangamu amagoolo ng'omuvubuka ateeba amagoolo kati ne Timo Wana bw'akikola. Bya mizannyo, don't forget to subscribe eddoboozi lya Shuwa Mansegawa. Abalina ebibuuzo mu biteekewo ngenda kubeera nga mbiri.